Ng'amatikkira ga Muteesa I Royal University agabaddewo olwaleero tegannatandika, amyuka ssenkulu w'ettendekero lino Professor Vincent Kakembo asoose kutuuzibwa. Wano enteekateeka y'okutikkira abayizi abaweredde ddala 716 etandise okubadde abalenzi 262 n'abawala 454 ku mitendera egy'enjawulo okuli satifikeeti, dipulooma ne diguri. Katikkiro asinzidde wano n'akubiriza abatikkiddwa okusoosowaza obuyiiya naddala mu tekinologiya nga beeyambisa amagezi ge bafunye. N'olwekyo tusuubira abayivu abava mu ssettendekero ne yaggulwamu Ssekabaka Muteesa okuba abayiiya ku ludda olwa tekinologiya, bayiiye ebyo ebinayamba abantu mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Katikkiro era asabye abavubuka okukola ebintu eby'omugaso ebinaabayamba mu bukadde bwabwe. Era ensi bw'eribakuba temugamba nga nti babaluga, tunulamu olabe engeri gy'okozesaamu obuvubuka bwo. Wali onywa mwenge, wali oli byakwejjajja, wali olinda kuweebwa, wali okola ki mu buvubuka bwo? Akulira ssettendekero wa Muteesa Justice Julia Sebutinde asabye abatikkiddwa okwolesa bye basomye n'abasaba okulwanyisa enguzi efumbekedde eggwanga wakati nga banoonya emirimu. It is a reality that exists in many industries and can undermine the integrity of your work and the values that you hold dear. I urge you to stand firm against it. Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda, Kotilida Nakate, asabye abazadde okwagazisa abaana baabwe amasomo ga ssaayansi. That we try to interest our learners that are under us to ensure that they take up sciences, because it is through the learning of sciences, through the young age, right from the young age, that we shall find people, enrolling them more for technology. Abamu ku bayizi abatikkiddwa batubuulidde butya bwe bagenda okweyambisa obukugu bwe bafunye okuyamba ebitundu byabwe. Tugenda kuteekawo tax consultancy firm nga bajja ne batwebuuzaako ku ngeri y'okuwa emisolo, okusinga okuwa emisolo egisukkulumye ate nga si gye balina okuwa. Okusoma kwange kuno nkwesigamiza nnyo mu kulaba nga nsoma obuweereza obutuuka eri abantu nga tusinzira mu bitongole eby'enjawulo. Ne ndi musanyufu nnyo kubanga ffe mu kiseera we tusomedde abantu batwagaza diguri ng'abasomesa aba primary. Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.